aba NUP mwena ab'enkyukakyuka ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano ku nsonga ya mwannyinaffe maama waffe mukyala wa muganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro yavudde mu bulamu bw'ensi yavudde mu bulamu bw'ensi. Kizibu okwogera ojjula n'obutakyogera naye ng'olina okukyogera. Kizibu nnyo kitalo nnyo kitalo ddala bwe tubakuba mu myaka egya 80 kutuba mu 86 munnaffe oyo yali badde afiiridde mu lutabaalo nga tetunnaba kutuuka Kampala kutwala ggwanga. Tusaasira nnyo ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano, tusaasira nnyo ab'enkyukakyuka mwenna, okusingira ddala tusaasira nnyo abaana ate ne muganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro. Bingi tugenda bitegeera wano, tugenda biraba naye Mukama abagumye. Mwannyinaffe tasobodde kusukkawo. Tenzigyewo obuntuntu buno obuli waggulu eno. Okay. Nga sinaba kutandika video. Waliwo ebigenda mu maaso. Abali ku video, abali ku ma TV, abali ku social media, abalaba mulaba birala n'ebiri ekyankwanzi birala. Ebiri wano birala, amaloboozi malala, bye baagasse birala, bye balaga birala. Bw'oweetegereza waliwo omukyala yali minisita wa Veterans Affairs and what? Minister of Simanyi Veteran Affairs and what? Omukyala yaffe yali abeera wali ekyengera azaalibwa ekisolo. Ani amujjukira oyo minisita omukyala simanyi bwe yeesibamba omutima nno n'afa. Bw'ogenda mu bifaananyi ebiragibwa ku TV kwali. Bw'ogenda ku vidiyo ezitambula eziri ku NTV, ku NBS, ku Bukedde, bakulaga mulimu abaafa bonna bagenderero ojja balaba bye batuwa birala eri ebiriyo birala. Genderera Museveni wabadde ayogera ng'agamba nti njagala okusaasira ab'eŋŋanda, simanyi mbuno bafiiriddwa, awo ne bakwatawo ne basikipinga ne wabula byayogedde ne bitategeerekeka. Waliwo akatambi ke batambuze ennyo bakutte ke basinze okutambuza ennyo awo. Akalaga ekigenda mu maaso ekyankwanzi akalaba kabadde ku NTV, NBS. Tuli mbere yawe. Yakanoonya abadde asaasirawo mbwa simanyi akubagiza. Awo netiwaka tekomyewo. Kale tugende mu maaso ne program. Ngenda kutandikira wa program y'olwaleero. Iran twabadde wano ekiro ne batukubamu ebintu bizeemu wano mu Middle East bikyankalanye. Batukubyemu wano ekiro muganda wange byabadde bisufu nnyo. Naye waliwo ekintu kye nalabyeko katugendeko mu international politics katono. America yavuddeyo negamba nti nno sale gwe yaba aweddeko kati sawa yakubagana. Iran yayise abantu baayo bonna, abaana abato, abavubuka, abakadde, n'agamba omusajja agenda kukuba amabibiro gaffe ag'amasannyalaze. N'akwata abaana n'abateeka buli awali amabibiro g'amasannyalaze n'ayiwawo abantu
mitwalo na mitwalo. Nga waliwo abaana abato, waliwo abakyala, waliwo abaami, waliwo abakadde. N'abiteeka mu kamera. N'agamba kale America kuba abantu abo. Mumanye ebbanga lye tuyimbidde ekintu ekyo. Mumanye ebbanga lye tuyimbidde ekintu ekyo nti banaye tuleeta abaana, tuleeta abantu, ffenna tujje. Mizayiro eziva ebunaayira zikyalemeddwa okulandinga mu bifo Iran bye yasuubidde nti America byegenda okukuba. Ataddewo abaana abato bayitirivu. Kakati kiri eri America. Ye nga custodian agamba custodian w'eddembe n'okwagala abantu naki anaakubawo akuba abantu. Kati awo wetuli. Kati ekyo bwe kikujjira mu bwongo bwe kityo olowooza ffe Iran esomye, Iran egenze n'esoma mu notisi zaffe n'eziimplementinga wali. Ffe bannyinizo tezisobola tukolera. Ffe katusirike. Kasita ffe twabireeta ddala ne tubibabuulira. Kino bina bwe ngenda okukisanga. Bannaddiini mwenna naddala aba Christians ab'amaanyi abeebulandinga nga ba Interreligious Council, abeebulandinga nga abakulembeze b'Obukristians oba abakulembeze b'Abakristians mu ggwanga Uganda. Mujjukira ekyatuuka ku basiraamu gye buvuddeko nga banogola abakulembeze b'Obusiraamu abanene mu ggwanga. Muwulire bagambye mmwe mufuuse liability kuba kati temukyagattako okuggyako okutoolako mbu ensi ebategedde temukyasobola bayamba, ekiriwo kyakubajjawo. Eno Secretariat yakujja emirundi egi, yakajja emirundi egi, gulinga gwakusaba. Abasumba abanene mu ggwanga naddala abalokole abaprotestante, abasevenisside, abakatuliki mugenda kutemulwa nga bwe babadde batemula abasiraamu mu ggwanga Uganda. Kale katusooke tuddeko emabega wano katono. Ekiro nayogeddeko ku Ekereziya His Excellency Kyagulanyi alina wagenda okubeera e Boston, ate bayingizaako mission endala oba exercise endala gye bagenda okukolerawo ku kyakyawo oba ey'okugaba endagamuntu. So bambi nga tusaba management ya church wakiri president mumwongereyo mumuwe olunaku olulala mugabe endagamuntu zammwe oba mugabe endagamuntu zammwe ng'obudde bukyali. Olunaku lwa president temuluteekako, temugatta kizikiza na musana mu kifo ekimu tebisobola kubeerawo lumu. So management abankyukakyuka mu kitundu ekyo munoonye ani yatadde olunaku olwaffe olwo okuluteekako ate ebyendagamuntu za Museveni. Naye abantu b'omu America mukakasa nga mulina kye mwetaaza endagamuntu ya Museveni mu ggwanga lya America. Mumanyi abantu b'omu America bwe mugenda otulowoozesa ekintu ekirala. Nti mwetaaga endagamuntu za Museveni mukakasa waliwo ekintu kiwali ofunye kiwali oyagadde mu America ne bakusaba endagamuntu ya Museveni. Kambaleke bannayo. Kanesonyiwe.
abantu abamu sijja kwogera bye nabadde nnyina kuyogera ku nsonga eyo obudde bwangenzeeko dda. Ono nga mu segimenti zonna mwali ngenda muleeta wali. Kale tutandike program. Kale waliwo olukwe olunene ennyo ku nsonga y'ono omusajja eyassa abaana. Muwulire bulungi, ekiro nayogeddeko ebintu bino wammanga bye twadde tumaze okwobuzavinga nga bamuleese mu kkooti. 1 engoye ze yagenderamu si ze yajjiddemu, teyatwalibwa waka, kwazibwa ewaka kuba yakola ebikolwa eby'obutujju. Bakwata bana ba Nuupu, olumukwata ne bamutwala eka, simanyi Akirewo bamututeeka, simanyi Edimutwe bamututeeka, simanyi Waiswa Mufumbiro bamututte waka, biki byonna ne bakulaga obunkenke, emmotoka ziri wali banoonyereza, ne bagenda mu kisenge ne basamba buli gwe basanzeewo. Omusajja ono abeerawa? Ani yamuwadde engoye endala? Essimu gye yali alina eriwa? Essawa gye yali yeesibye ku mukono eriwa? Waliwo okubuza obujulizi obukwata ku oyo omusajja. Obujulizi bubulire ddala obukwata ku musango ogwo, bubulire ddala kubanga mwenna mwalabye basoose ne batandika okuyindiketinga mbuno Ticha Lumbuye yabadde ayogera naye ku imo. Essimu y'oyo omusajja ebaddemu Ticha Lumbuye yekka. Kale tugambe nti kituufu abadde ayogera naye. Mubaddemu nnamba ya Ticha Lumbuye yokka oba ku imo abadde ayogera na Ticha Lumbuye yekka? Abalala baani babadde ayogera nabo? Bo lwaki temuboogerako? Essimu ye eriwa? Essawa gye yali alina eriwa? Details zaayo ziri ki? Lwaki tebamutwala waka kumwaza? Eyakola ebikolwa eby'obutujju ng'alina n'ebissi, lwaki atwalibwa mu kkooti ey'abantu nga kkooti y'amagye bweri? Kubanga yasangibwa alina ebissi. Wano mwakwatanga abaana ba Nuupu mbu mubasanze bakola ebifaananyirizo okuba ebigundi, ne muleeta emisumaali, ne muleeta ebicupa bya lwenzooli, ne muleeta obuguwa buno obugoozi, mbuno babadde bakola ebibwatuka. Kale ebyo ebintu mubitunuulire nnyo mulabe engeri gye baagala okubuza omusango ogwo. Kati omusango ogwo baagala kugutwala batya? Wulira engeri gye bagenda okugukwatamu. 1 omusajja oyo bagenda kumutta. Omusajja oyo bagenda kumutta, bagenda muttira mu kkomera era agenda kufa. Bagambe nti nno yeetuze. Bagambe nti nno yeetuze. Kino kituukiddwako oluvannyuma lw'okumaliriza meeting ne bateesa bwe bati. Abbas Byakagaba ne bambega be bonna abapoliisi abagira bagenda abakugu mu fayiro ez'okugulawo emisango biki. Babagambye baleete fayiro y'omusajja ono. Muwulire bulungi. Fayiro eno bagenda gikwatamu, bajongeremu ebintu ebirala, bateekemu akawaayiro kano and others still at large. Oyo omusajja nga ye A1, ye muvunaanwa number 1. Kuliko A2, Lumbuye Fred Kajubi. Kuliko A3, ASP Asimwe Wile Bible and Politics. And others.
kubanga fayiro bagala gireka nga nnene naye nga abali main target abalala be bagala okuteekako ye ASPC Muwire by band politics ne Teacher Lumbuye ye A2 nze ndi A3 abagoberera ebyamakooti oba baali basibiddwako ebyo byenjogera babimanye bya A1 kakati kuno fayiro eno bagenda jjongerako abaana b'omu simanya apaachi bali be batirimbudde abatayogerwako nabo babagaseeko kweno fayiro ne bateekako ba suspects kati ono Okero simanyi Charles Okero simanyi Onyomu attibwe mu kkomera wasigalewo abanoonyezebwa yeffe kati bwe bamala okumutira mu kkomera bagenda kukola ebintu bino era bwe bamaze beewadde ne high five nga balaba ddiiru yaabwe eno egenda kuyitamu bulungi nnyo okutufuna okutuzaayo ewaka bwe bamaliriza nga bamaze okukirandinga bulungi ng'omusajja avudde mu kifaananyi ye bamaze okugamba nti nno yeetuze ebintu bino mu bitwitinge mutuyambeko mukole tweets zino waliwo omuntu omu yangambye embu nno bwe mbadde nga njogera ku Liito Muheji ng'alowooza mbw'oba ndi mukulanga ssomero bw'amaze kukya ku makya ng'agamba naye ono omwana kirabika alanga ssomero lino alanga ssomero ng'ali yeesibyeko yamaze kulaba nga ddereeva bamunyaatudde n'akakasa n'agamba nti mbadde siranga ssomero bwimba nanga ssomero nzija ne bagamba nti mutwale abaana ku Liito Muheji kisongo with that kati nga ngamba nti bagenda ddyo kyatoolo nga ngirandiranga nti mutwaleyo abaana wulira bwe bamala okukikola ekyo kijja kutiiti kyembadde mbagamba nti mutuyambe mutwitinga ebintu bino nti omusibe yasse abaana eggaba bagenda muttira mu kkomera poliisi egenda gavumenti egenda muttira mu kkomera ereke fayiro ng'egikuttemu eteekeko abatali bo wulira bagenda kuteekako Teacher Lumbuye nange bwe bamala nga bamaze okukirandinga kiki ekiddako bagenda kukola bwe bati bagenda kukwata amannya gaffe n'ebifaananyi byaffe ne details zaffe passport biki ensi mwe tuli babikwate babiwe Interpol mbo basabe Interpol etukwate etunoonye etuzeeyo ewaka tuvunaanibwe omusango ogw'okutta abaana n'ogw'obutujju mu ggwanga Uganda bwe mu kubikwasa Interpol bagenda biteeka ku level eya waggulu ba agents baabwe oba gavumenti eyinvestinge esala amagezi gonna mu ba agents baabwe eteeka ebifaananyi byaffe ku platforms ennene ez'ensi yonna ne details zaffe omuli CNN, BBC, Al Jazeera n'emikutu emirala gyonna nga batulanga okuba abatujju era abaagalibwa mu ggwanga Uganda baweeko copy human rights nga naye eranga bakwate famire abazadde bali abafamire z'abali abaana abattiddwa abeggaba olw'okuba bakutte ssente za gavumenti ne bafunako olulira lwabwe luli ku gavumenti olw'obukadde 10 babaleete mu kamera obutambibwa nga bakaaba nga basaba bafune obwenkanya ng'obwenkanya bwe bagenda ofuna kwe kubanga ffe batuzizze Uganda ffenna be banaatekako be banaayagala Jebi Muwonge baani bonna yeekolera Navazi bonna be banaayagala okujja mu diaspora nga babadde ba online warriors aba TikTok bonna buli gwe banayagala kubanga egenda kubeera nga fayiro eri nnene nga eri open nga bongerako bwongezi naye nga A2 ye Teacher Lumbuye A3 ASPC Muwire by band politics then nabala buli gwe banayagala okuleeta nga bamuteekako then bakwate ssente bateke ku CNN bateke ku BBC bateke ku Al Jazeera bawe biyite mu Human Rights Commission biyite mu bitongole ebyobwannakyewa ebyenjawulo ebinaasobola okukolagana nabo balabe nga bakipika
ensi ze tulimu mbu zitukwate zituzeeyo ewaka. Poliisi Uganda etimbe buli wamu wonna era bwe bamaze okukikola ne bawulira nga ekyo kigenda bakolera era bakubye ne high five nga balaba ddiiru etuuse ne bateesa bwe bati mu kyo. Tiimu yaabwe ya IT, abakugu baabwe mu IT mbu bagenda mu kye bayise WhatsApp management oba app oba gundi emu ku oba biyeyo mu settings I don't know. Mbu bagiyita WhatsApp management bakuliyetinga ekyati nga ziraga nti twali tukyatinga n'omusajja oyo yafiira mu kkomera nga balaga kyati ze twakyatinga ezikwatagana ku ttemu ery'enjawulo eriri mu ggwanga Uganda. Era nga basobola babipresentinge bulungi nnyo buli abyetaaga nga bamuwa nga balaga bwe twali tukyatinga bye twayogeranga enkwe ze twakolanga n'ebirala byonna ebimu ku byo bateekateeka bikola bukozi naye nga byonna bagenda kubikola bulungi nnyo bakole fayiro ng'eri well organized ng'eraga nti nno nti ffe tuli involved mu eryo ettemu nti ffe tutabangula eggwanga Uganda. Kati wano wendi weewale ekitebe kya Al Jazeera. Security yaffe yeekuumayo. Era ngenda ku Al Jazeera nteekeyo likodi eyo. Nze sigenda ku online gundi yaabwe. Ngenda wali mu management. Ngenda funawo omuntu nkimugambe enzirike. Ngenda funawo mu katali wange. Ngenda eri president gye yanteeka eri mwe bannaye kansooka ensimbe wa wakati muwulire ekintu kye bayita okusuula gavumenti. Neebaza Katonda kuba akinsomesezza. Olw'onosuula gavumenti asuula gavumenti alina okuba nga mugezi nnyo okusinga gavumenti eriko. Ekyo Kyagulanyi akitukoledde 360. Paychati neggwayo gita paychati gita ki sako neggwayo 360. Bye bagenda okukola abakulembera mayiro mpitirivu nnyo. Olina okuba nga oli mugezi nnyo, olina okuba nga olabayo nnyo, olina okuba nga olina abagezi bangi nnyo abakwetoolodde okusinga abali mu gavumenti. Ebyo bye bimu ku bisuula gavumenti. Kati nze ngenda wali wamma nteekeyo ensonga ezo zonna ngenda kukola fayiro yange ngitwale nkwate kopi yayo ngitwale ku Al Jazeera nsirike mujje nga muzunga. Kale tusobola okugamba nti bayidde kubanga bulijjo banoonya engeri gye basobola okwetakkuluzaako social media. Ekyamazima social media bakubye ne baleka ne mu kkubiro. Era beebuuza nti naye abo abaana aboogera ensonga ku social media ani abasasula? Kyagulanyi yabateeka ku payroll balina omusaala gwe bafuna buli nkomerero ya mwezi. Abaana nga bakuba ekikopo, abaana nga babayiiriddewo omubiri. Baatuuka okuva ku bigambo ebyogerwa nti boogera mazima ne baagala okuttattana ekifaananyi kyabwe mu public mbu boogera bulimba, bavuma ne babasiiga enziro yonna gye bawulira baagala. Wabula bwe batuuka mu busenge bwabwe bagamba naye abaana batulimu nga ntunuka. Gwe ate buli ddiru gye tukola gye bakuba ye bo babimanya batya bye twogerera mu bisenge byaffe. Era batuuka ne beenenya nti naye muffe mwe muli mbega waffe ate atulyamu olukwe n'abiwa abaana abo. Kaakati beebuuza nti naye bo tubakoledde ki ababyogera? Kubanga bye boogera si buli omu nti asobola obbyogera. Boogera ebikkirizika n'ebitakkirizika. Waliwo ensi byetwala nti kituufu, naye waliwo ekyamazima omuntu bye bakubuulira nawe n'ogamba naye ddala basobola obbikola. Ng'owulira mission za bulabe nnyo, za butemu nnyo.
Kati beebuuza nti olunaku lulikya lutya ne tuwona Robert Kyagulanyi Ssentamu asasula abaana abo naaba nga takyabateekamu ssente ne basirikako. Ye lulikya lutya nga bba ababyogera nga tubaggyeewo ne wabula aliddamu byogera. Naye nabano ababyogera tebwakeera nkya nga baagala obbyogera. Wabula baatuuka ne banyigirizibwa ne balaba nga kye basigazza kwe kwogera okubuulira eggwanga biki ebigenda mu maaso. Kiyinzika okuba nti kyangu gye muli okufuna abaana bano ne mubakwata ne mubakola bye mwagala, naye ate kyangu kyakuddawo balala nga nabo basobola obbikola nga bano bwe babadde babikola. Ekyenjawulo kye mulina okukola kukyusaamu ne mulekeraawo okukola obutujju ku bannansi be mukulembera, awo n'aboogera bajja kukkakkana kubanga ate banaaba babawaayiriza ki ekitalabwako. Naye bye boogera ate bye muteeka mu nkola. Kaakati awo n'oba obanenya ki nga mmwe basiru ne kye boogedde ne mukikola? Lwaki temukyusaamu enkola zammwe ne mufunayo ku script empya eyawukana mu y'ekinaana kye muwe mwalwanira mu nsiko? Ffe tujja kubeerawo nga tubisaasaanya, mwe mugende mu maaso n'obbikola mwerabise, ensi ebatendereze bwe mwakula.